okuva lwe batongoza okukozesa ennamba z'emmotoka empya wabaddewo okwemulugunya okw'amaanyi naddala ku nsalo ya Uganda ne Kenya olw'omulimu guno okutambula akasoobo kyokka nga tewali mmotoka ekkirizibwa kuyingira ggwanga nga tesoose kufuna nnamba eno. Ennaku ziri kati lunaku lwakuna twatuuka ku lw'omukaaga tubeera ku lw'omukaaga ne ku Sande leero Mande. Kwegamba okuva ku makya ne bakola ku mmoloka 4 tebasobola busobozi bwa kulizinga n'emmoloka yadde 10. Wano minisitule y'ebyentambula yavaayo n'etegeeza nga bwegenda okutereeza embeera eno. Bwe twamaze okitegeera nti emmotoka zeeyongedde ate abakozi abaliko batono babaddeko 3, twongeddeko abakozi abalala 5 okuwera 8 ne bondi endala oba station endala bwe tunalaba nti obwetaavu bweyongedde tujja kwongerako abakozi. Wabula kino abasuubuzi ba kasiita bagamba kyali kiguumaaza kubanga embeera ekyali y'emu ku nsalo ng'okufuna ennamba eno osiitaana. Ne number plates teziriiwo kati nnaku 2 kitegeeza ne bw'oyagala okutunda emmotoka tekisoboka. Mugende mu bondi zonna mugenda ziraba ezirinze ennamba kati gendako mu Autolink twabalinda okuva ku Mande tebajjanga leero batusuubiza nti bajja kujja naye tetumanyi oba banajja kubanga tebalina stock. Kati bano bagamba bafiirwa ebitagambika kubanga bo basuubuzi. Kitunyize nti bakasoma baffe balinda ennamba waliwo ne bakasoma bankubidde leero ku makya nga balowooza tutandise obalimba batuwa ssente tetubawa mmotoka mu budde. N'abasuubuzi batandise okomplaininga era bathreateninze okulekeraawo okusasula omusolo paka nga embeera etereddemuko. Twatandise okwekengera kubanga enkola eno egenda kutugoba mu busuubuzi ddala sekita yaffe ey'emmotoka eya pikipiki. Batubuulidde nti n'emitendera egyateekebwawo okufuna ennamba zino nagyo mingi. Namba pulezidenti ogula emitwalo 12,800 ssaawa zino okubanga eri ku mitwalo 71. Pikipiki kantu katono ogerega otya ebisale bya namba pulezidenti nga byenkande by'emmotoka. Kati bategeezezza nga bwe bagenda okwekubira enduulu eri ab'olukiiko lw'eggwanga olukulu bayambibwe. So tusuubira nti mu bbanga etali lyewala petitioni yaffe ejja kuba eddiddwamu paaliyamenti kubanga tugenda kugitwalayo era gavumenti tugenda kugiwa omwezi mulamba bwe gunaagaana tujja kulangirira pulaani B. Omwogezi wa minisitule y'ebyentambula Susan Katayika atubuulidde nga bwe bafuba okulaba nga balongoosa embeera yonna etatambula bulungi naddala ku nsalo emmotoka zino gye zikwatiddwa. Asfa Navuma agafeeyo ku Spark TV.